Twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa teyalutonze wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olugubanguba n'envuga emmotoka ne tugenda e Mulago, nange gye nafunidde treatment. Nsaasira ab'ennyumba. Omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda. Era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera kwa Lwakutaano. Naye nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe, nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu. Treatment ngifunye, sina walala wenzijjanjabiddwa okujjako mu ddwaliro lya gavumenti e Mulago, era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde ku mmotoka. Katonda abampeera omukisa, abakuume, Katonda akuume Uganda. Ddala kwebaza abantu mwenna abazze e Namayumba okundaba. Omukulu Balamu Malubahala gwendi naye wano, Honorable Mawanda ow'oluganda ono Nasaaliza, n'abalala bangi nnyo lwakuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde, wabweru wajjudde. Nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe ng'awandibadde olumbe nti nafudde ne babireeta, mbirabako nga babiteekawo. Nkyali mulamu, mbasabira obulamu n'omukisa, tewaliwo okwevuma 2024. N'ekisinga obukulu, siyina muntu yenna gwe nsonga mu lunwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukubwa kwange amasasi, naye omulabe Setaani ye yakikoze. Katonda n'amuswaza. Nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo. Singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze, naye nkyaliwo. So tusaba abalina emitima bwe gityo okubanga mu Uganda sinze gwe basoose okusindirira amasasi, n'abalala bangi, abalala baalugenda akawona ndowooza kati tubala batono. Jeno Katumba Wamala, nange nebaza Mukama nti angasse kwabo bawadde second chance. Sina bigambo bingi byakwogera. Mukama bampeera omukisa kujjako muganda wange Balamu ng'alina kyagala okusinga ku kyalabye. Honorable Mawanda, twagala kusooka okwebaza Mukama Katonda ayakuwonyeza amasasi omusumba Bugingo. Amawulire gano we gatuuseeko ffenna twenyamidde, era ku makya ga leero Mukama waffe General Muhoozi atulagidde tujje tuleete obubaka obukusaasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde, nti ali wamu nammwe, nti gyali ali ku mirimu gya gavumenti, naye wanaabanga akomyewo agenda kufuba okulaba nti akwegattako. Ate akusaasidde nnyo, ate neyeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta ggwe naye babadde baagala kulumya ye. So ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo, nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa. Ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala, era yeebaziza Mukama okutaasa obulamu bwe. Byebyo. That's it. Tumaze. Neyanziza bannamawulire mwebale kujja kubanga abo mutategeeza nsi esigale